Hello guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza kwa mwana amanya nedobozi Hayati Shamsa batu saka balo nako ele balo afeso mu week tusoa okwebaza mikwano jange mwena abaze ban following okuva 2017 paka na jebuli no bale kunjagala mwe bale kumbererawo mwe bale ku following mwe bale nako okusinga dala mbebaza bwesika mwe munteka especially abentambuza abatambula nsimanyo obwagiziba mwensimanyo okwesiga bana matema kitegeeza muntu kwesigana sente ze katali kakadde kamu kutali bubi obutali busatu na okutambula nga takulaba nga kotakumanyi. Thank you so much babi mwebale nnyo. Nga sinaba kugenda mu balwa yaffe ey'olunaku olwaleero dutera busooka ogenda ku YouTube channel yaffe o subscribing ETV Uganda o nyige mu ka notification bell ako direct ojja kuba nga receiving videos zange zonna okubeera brief mu balwa zaffe muneno nsoma ebizibu oba abantu abagala bawabulwamu like munansonyiwa mbadde sikyakwa like twafunamuko obuzibu naye right now everything is fine. Tusome ebbaluwa z'amikwano gyaffe oba oli musajja oba oli mukazi like program eno bagitala efeekyo yo okuuna amawanga gonna oba oli Sudan oba Kenya oba wa n'oba oli Uganda kuba mulimu abali Uganda ngera bali ku Kyeyo so all over the world osobola okumpeereza obubaka bwo nemba ngasobola okusomera ebbaluwa yaffe eno nenjikutuusaako bulungi natufuna bannaffe abatwaba era message comments mujaziralangawo nga bakomentinga ku YouTube ku Facebook yange nga batwewabula nange kennyini ku lunaku olwokusatu nteekayo video nga nange nkwa advice yange okuva muze kennyini kusoma bbaluwa so tuteekayo olunaku olw'omukaaga n'olw'esande then olwokusatu ziba advices zaffe eyange yennyini kamwa kwogera then ez'abannaffe naye comments zibawaawo subscribe ya ITV Uganda ninga kadde ka notification ojja kufuna video zaffe. N'ekyokubiri enamba yange koteeka ebbaluwa eno oba okola audio n'oyogeramu ebintu byonna byagala oba byewandiyagala tukwabulemu ne tukuwabula naye enamba yange kogenda okunteera enamba ya bbaluwa yokka munansonyiwa era ya business mugimanyi ya business ndala then eno ya bbaluwa yo zokka gwe ng'oyagala kumpa bbaluwa eri +90 53 65032429 yokka eyo ya bbaluwa munansonyiwa ojjayo ngoze kunsomera bbaluwa yogiteekamu audio nenjibuliriza then nenona bye tugenda okugira nembisoma waneeno buterevu kagende ku bbaluwa y'olunaku olwaleero bw'oba olaba nga nnako emisinzeemu koyagala nterezeemu okuyiga tekukuma onteramu kakomentiko wansi awo buterevu nange ndakasoma nkuddemu bulungi bye tukyamizaamu nebye tukyamizaamu nange ndi muntu nange nsobya konamu awo ngambe Shamsa kibuzeemu Shamsa tunula mu kamera Shamsa eddoboozi Shamsa ka makeup munasajja basibu muntu wa makeup Shamsa kino nja kuba nterezaamu mpolampola temufaayo katugende buterevu bbaluwa y'olunaku olwaleero amanya n'eddoboozi mugamanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza ko Shamsa jebaleko mukwano jotusaake engalo amanya gange munansonyiwa tetwogera amanya nga bulijjo abadde bangoberera ebbanga mukimanyi tetwogera amanya g'abantu tetwagala basa kuzamu abantu actually buli ampe ebbaluwa just know your secret is safe with me tolina wala ogenda kiwulira kuba nkasomye mwali muwuliddewa so you be open, be free with me. Ate nekyo ko tulondola ensonga so mba njagala omuntu obeerwa amazima kuba bannange byenkolagana naba Uganda baba bagenda kujja tunoonyereze tugoberere paka etugguka ku nsonga naye nga butereevu kagende mu bbaluwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jebaleko Shamsa amanya gange ndi mukyala oba ndi muwala nina emyaka 27 nga Uganda nva Katosi era nga right now nsinzidde ku mutala ogw'e Dubai. Shamsa oluvannyuma lw'okulaba video ng'oyogera ku byebbaluwa n'oluvannyuma ebbanga limaze nga nkugoberera nkulabye ng'oyamba abantu bangi Shamsa nkulabye ng'owabula abantu bangi nkosa n'emikwano gye bakufollowinga mbadde nsaba bambe ebbaluwa yange eno gy'oba osooka basobole okumpa ku magezi kuba ndi mu kaseera akazibu. Shamsa we byatuuka nalina boyfriend wange Uganda gwe tumaze naye ebbanga era gwe tubadde nga tubeera naye twatuuka akaseera ne tusalawo okujja ku Kyeyo bwentyo Shamsa ne bba wange yasooka otambula n'agenda Abu Dhabi then nze nesooka nensigala e Uganda wanasigala e Uganda nabeerawo akaseera paka nanga bwe yaweza waka sente nasindikira sente nenzija Shamsa nzijukira
gwe kennyini gwe wanconnectinga nenzija nenkola ne Dubai namalayo emyaka gyange 2 contract yange yagwako n'ekyomukisa bulungi Shamsa Shamsa bakama bange baali bantu balungi era bwentyo nasalawo nendinuwenga contract okuddamu bakolera kuba n'omusaala baali bagongeza Shamsa twatesa n'omwami wange bwekyo tuddayo ffenna e Uganda munasonyiwa nkatinga mu story short olw'ensonga mba njagala tutuukire ku nsonga tusobole okuteesa kuba mba n'abantu bangi so mba njagala n'empita mu bufunze tusobole okujjamu ekyo kitwagala oteesaako mukitegeera so Shamsa bwe natuuka nenzirayo e Uganda twadde ne tusinkana n'omwami wange ne tufunamu akaseera ak'essanyu era nga bw'obimanyi twanyumirwa era nabeera ewaka mukama wange bampa vacation ya myezi 2 nagimala n'omwami wange naye omwami wange bwe yamala ye vacation yali ya mwezi 1 naddayo ku mulimu then nange wayitawo emyezi 2 Shamsa omwami wange nga tannagenda twasooka kwekebeza nga ffenna tuli balamu ngera tuli bulungi Shamsa nga sirina lubuto ate nga sirina sirimu nga byonna ndi fine sayina buntu kintu kyonna yadde bwentyo nensigala ewaka Shamsa nabeerawo kati n'omwami wange bwe yaddayo Abu Dhabi nagenda mukyalo ewa maama wange nembeera eyo paka vacation yange bwe yaggwako butereevu nali nyonyonyi nenkomawo e Dubai wano mwensabira Shamsa mpe ku magezi bwe nalinnya nenkomawo e Dubai right now Shamsa nakamala ebbanga lya myezi 7 nga ndi wano naye Shamsa wano ewali obuzibu bwange era wensabira abaana oba abagoberezi bo bampe ku magezi kuba binsobodde Shamsa neetamiddwa emirembe gyempeddeko olwansonga neyantuukako Shamsa bwe natuuka nga nakava mu vacation yange nga nakadda after like 2 weeks bakama bange bantwala ne bankebe after like 2 weeks bakama bange bantwala ne bankebera nga sirina lubuto era nga sirina sirimu nga buli kimu kiri fine nentandika okukola Shamsa nenfunako periods zange naye ekyamazima nalwala emyezi 2 saddamu kulaba nsonga zange za kikyala bwe wayitawo ebbanga emyezi 3 kuba kati ndi myezi 7 naye Shamsa giri emyezi 2 nga nkugambye nagitwala bulungi periods zange naye tegina emyezi 5 saalaba ku periods zange Shamsa nagenda owulira nga mpulira ekintu ekinkaluba mu lubuto nga bwe nkwata wano bwe neebaka mpulira ekintu ekinkaluba buto kyesaategeera oba aniya oba ki kumbe Shamsa ndabika ndi lubuto bwentyo Shamsa nabeera mu bweraliikirivu nenkubira boyfriend wange nangamba ngule ka testa Shamsa sigenda kukubisaayo ka testa nakagula bwe nagula ka testa Shamsa sigenda kukubisaayo ka testa nakagula bwe nagula ka testa ne bankebera nga nenekebeza oba situnudde bulungi mu kamera nenekebeza nze kennyini nga mubutuufu ndi lubuto kintu kino kyankuba wala era kyankonfusinga emirembe gyanzigwako neebuuza omusajja ngenda mugamba ntya bakama bange ngenda bagamba ntya Shamsa njogera nga ntya Katonda sina musajja gwe neegatta naye Uganda okujjako omwami wange eyandikayo n'akomawo bwentyo namukubira essimu nemubuulira ekyali kigenda mu maaso nemugamba ndi lubuto nasooka neyeesika Shamsa okuva nekolo communication yange yafa n'omwami wange tuka ekiseera nga takyagala kuddamu message zange yatuuka ekiseera nga nsika musike nentuuka ekiseera nengamba obe namugamba ebyolubuto bye byamunyiiza oba bye byamuyisa obubi nentuuka ekiseera nga sibitegeera emirembe negenzigwako Shamsa wenjogerera binsobedde ewaka ne mu kibira
nti okugamba bakama bange nti ndi lubuto jukira bakama bange bankebera nga nakatuuka nga bagamba olubuto temuli ate n'omusajja eyandimpadde ku magezi Shamsa sandize kusumbuwa oba okusumbuwa abantu bo naye n'omusajja gwe mbadde manyi nti agenda kunyamba wenjogerera yambulookinze ensonga lwaki nsazeewo nzize gy'oli mumpe ku magezi kwabibadde binsobedde Shamsa nteberezaamu ogamba bakama bange omukazi ayinza olowooza nti olubuto lwa bbaawe kubajjukira yankebera nga si lubuto omusajja wange naye okuva ne Paul tayagala kumanya bya lubuto yambulookinga njogera nga ntya Katonda Shamsa ndi mukazi musiraamu olubuto lwa gaayi wange oyo nga bwe mukugambye wansi awo ate folowawo mulungi kyemmanyi bwonna asoma ebbaluwa eno ajja kuba akola ki ajja kugiraba naye bambi n'ennamba eri awo wansi nsaba oyogereko naye paka nga nfunye okuyambibwa okuva eri ggwe ewamu n'emikwano gyo n'asanyuka Shamsa nga muzeemu oba amumpadde endowooza zammwe ndi mwetegefu okugoberera ekyo kyonna kyemunaaba muŋŋambye era ndi mwetegefu okutwala amagezi gammwe wensabira abagoberezi bo bambi banyambe banzije mu kaseera kano kuba binsobedde eka ne mu kibira kyogamba mukama wange nti ndi lubuto ajja lowooza lwa bbaawe omusajja wange yeegaanye n'asanyuka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amanya n'eddoboozi nsigadde nze excuse me just like I told you yebadde ebbaluwa yaffe esooka ekiba kitakiggula luggi kano ka just yebadde ebbaluwa yaffe esooka so in case ng'olina ebbaluwa naawe ng'olina kyoyagala tuteeseko oba kyolina ebbaluwa endala ninamu endala I think nange nagisoma next week eyagala ofaananamu nena ate eri so challenging naye nga mbadde nsaba kati wane n'omuntu omukulu gwe twagala okuteesaako oba okwabula muganda waffe she's pregnant talina musajja mulala and by the way if you're giving me your letters make sure nti oli open nange mba nfuna engeri gye nkuyamba mu bubeera ow'amazima gyendi agamba talina muntu mulala gwamanyi yeyogayo enanyini lubuto ate at the same time ate ogamba mukama w'omukazi olw'ensonga ajja kuloza nti olubuto lwaki lwa bbaawe afuna obuzibu muganda afa notumuyambe etya commenti nga wansi awo tubuulire abawala manyi wali abantu abamu ng'ebizibu tubisoma eno naye nga tubiyiseemu nga it's the same thing ffenna nga kyekimu bw'oba wali oyiseewo mu kaseera kano tugenda saanikana nga otuwadde endowooza zo neyanza yangambyeko okwagala okugyamu olubuto ne mugamba tosobola olubuto olukulu kati kiraga lulinga myezi 5-6 kuba tukyasobola kujja mu buto oluto so wali awo ali confused agamba kyamusobola olubuto ndugyemu so ate ayinza okwagala okugyamu olubuto n'afiirwa obulamu bwe so mbadde nsaba tumuyambe tutya muganda waffe oyo mwebale nnyo kumpuliriza n'okungoberera amanya n'eddoboozi nsigadde Hayati Shamsa nga bulijjo twerebera kusubscribinga TV Uganda clickinga akabatoni ako akaliko akadde notifications ojja kuba nga ofuna ebbaluwa zange zonna zenaba nsomye ne advice zange nabagamba mu zino ebbaluwa tulinamu negundi okweyamba emirimu tunonyezaamu emirimu bwoba oli eyo nayo najjo oli ku namba yange ey'ebbaluwa ng'olinayo omulimu gumpe tusobole okweyamba oŋŋambe Shamsa n'omulimu wano oba olinayo omuntu agala okulamba nabo tubeere nga tweyambayamba amanya n'eddoboozi kansoge mbasoma enamba yange ya bbaluwa zokka n'abalina emirimu okumpa emirimu abalina emirimu nga oli sure omulimu weguli balina ebbaluwa bokka +90 53 65 03 2429 mwebale nnyo kumpagira nakungoberera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ngoberera ku mikutu gyange gyonna TikTok, YouTube Hayati Shamsa yonna Instagram Hayati Shamsa, Facebook Hayati Shamsa mbagala nnyo